tena amajivuga Allah subhanahu wa ta'ala musabase okusasa n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne basahaba be ab'ebitiibwa nabo bonna abanatambulira ku buufu bwe ila yawmiddin. Tukyagenda maaso n'ekitaabu kyaffe kitaabu tawhid alladhi huwa haqqu llahi ala al-abid alladhi allafahu al-allamatu الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. مليانغو بكم باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ومليانغو okunywezaawo okwogera kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika ne kunywezaawo obunafu bw'ebitonde ebiyitibwa bamalayika n'obugonvu bwabyo eri Allah subhanahu wa ta'ala bw'abeera nga ayogera. Mu aya eyo Allah subhanahu wa ta'ala yayogera nti bamalayika okutya n'ensisi bwe bibeera nga bibavuddeko olw'okwogera kwa Allah subhanahu wa ta'ala qaalu bagamba maadha qaala rabbukum, mukama wammwe agambye atya Allah, nga bagamba Jibriilu oba bamalayika abali okumpi ne Allah nga Jibriilu ne Mikail ne Israfil. qaalu alhaq, ne baddamu nti Allah ayogedde mazima, wa huwa al-aliyyu al-kabir, era yiwa waggulu ennyo ate omunene asinga okuweebwa ekitiibwa. Ekigambo qaalu maadha qaala rabbukum, bamalayika okugamba ti omulezi wammwe Allah agambye atya, walam yaqulu maadha khalaqa rabbuna, ne batagamba nti omulezi waffe kikyatonze. Twagamba nti mulimu fihi ithbat, mulimu okunyweza anna al-Qur'ana kalamullah, ti Qur'ani bigambo bya Allah, walaysa bimakhluq, Qur'ani si kitonde. Ebigambo ebiri mu Qur'ani si bitonde, Qur'ani si kitonde wabula bigambo bya Allah, takallama biha, Allah yabyogera. Walau kana kalamullahi makhluqa, senga ebigambo bya Allah byali bitonde, nga Allah yatonda bitonde, nga ekimu ku bibinja ebyabula ebigamba nti ebigambo ebiri mu Qur'ani bigambo bitonde, laqaalu, bamalayika baligambye maadha khalaqa rabbuna, omulezi waffe kikyatonze. Naye Allah ebigambo byayogera byogere, tatonda bitonde. Wa mithluhu, era n'ekigambo ekirala ekifaanana bwe kityo ekiri mu hadith, maadha qaala rabbuna ya Jibriilu, bamalayika bagamba Jibriilu ti mukama waffe Allah agambye ki. Wa amthaalu hadha fi lkitaabi wassunna kathiira, n'ebigambo ebifaanana bwe bityo ebinywezaawo nti ebigambo bya Allah abyogera bwogezi era akyayogera bingi mu Qur'ani ne sunna. Qawluhu, ekigambo kya Allah ekigamba nti qaalu lihaq, bamalayika bagamba nti mazima meereere, ayi baba bategeeza, qaalu qaala Allahu lihaq, nti Allah ayogedde mazima makulu, ebigambo Allah byava okwogera bya mazima. Wadhalika, kubanga liannahum idha sami'u kalama Allah, bamalayika ba Allah bwe bawulira ebigambo bya Allah, swa'iqu, bonna bazirika, bafuna ekikangabwa n'ensisi, ne bagwa wansi olw'okutya okungi, ne babeera nga bavunnama nga bafunye ensisi n'ekikangabwa n'okutya. Thumma idha qaamu, bwe bamala okuyimuka, akhadhu yas'aluuna, batandika okubuuza
fayaquluna madha qala rabbukum nga bwe kigenda okujja mu hadisi Jibrilu yesooka okudda engulu kati bamalayika ne babuuza Jibrilu Allah agambye ki fayaquluna madha qala rabbukum fayaquluna ne babaddamu qala alhaq nti Allah ayogedde mazima qawluhu wa huwa al-aliyyu al-kabir era nga yewa waggulu ennyo omunene mulimu uluwu al-qadr wa uluwu al-qahr wa uluwu al-dhati mukuba nti Allah yewa waggulu ennyo mulimu okunyweza sifata al-uluwi lillah azza wa jalla ekitende ky'okubeera nti Allah yewa waggulu Allah ali waggulu nnyo ku bitonde bye byonna al-uluwi al-qadri ekitiibwa kye wa waggulu nnyo wa uluwi al-qahr ne mukkaka wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah ye mukasi ali waggulu ow'ebitonde bye byonna Allah ye mukasi asemberayo ddala waggulu kaka kwe kuli waggulu nnyo wa uluwu dhati naye yennyini mu bwennyini bwe Allah ali waggulu so al-uluwiya ey'emirundi esatu yonna tuginywezaawo ku Allah mu kitiibwa kye Allah wa waggulu nnyo teri ali waggulu wa Allah mu kitiibwa wakadhalika ne mu biragiro bye tiwali alina biragiro bya waggulu kwenkana Allah jalla waala wakadhalika naye yennyini okubeera waggulu teri kitonde kyonna kiri waggulu wa Allah subhanahu wa ta'ala falahu al-uluwi al-kamil fi jami' al-wujuh Allah yaina obwa waggulu obujjuvu mu ngeri zonna obw'engeri zonna kama qala Abdullah ibn al-Mubaraka nga Abdullah ibn al-Mubaraka bwe yagamba lamma qila lahu bamugamba bimadha na'rifu rabbana mukama waffe Allah tumutegeerera kuki qala nagamba biannahu ala arshihi ba'inun min khalqihi Allah kwe tumutegeerera Abdullah ibn Mubarak omumanyi munna hadithi bamubuuza Allah waffe subhanahu wa ta'ala tumutegeera tutya n'abaddamu n'abagamba tumutegeerera ku kubeera nga ali waggulu wa arushiye ba'inun min khalqihi yeeyawudde ku bitonde bye munfasilun ba'inun yeeyawudde ali waggulu nnyo yeeyawudde ku bitonde bye tamassuka minhum bil Qur'an ekyo Abdullah ibn Mubaraka yakiddamu nga naye yeekutte ku Qur'an amakulu okwanukula ekyo yalina obujulizi wabujja mu Qur'an nga lyetteeka lya Allah erigamba arrahmanu ala al-arshi istawa omusaasizi Allah atebenkedde waggulu wa arshiye n'ekigambo ekigamba thumma stawa ala al-arshi oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okutonda eggulu n'ensi yatebenkera waggulu wa arshiye fi sab'ati mawadhi'a min al-Qur'ani ayati ezifaananako bwe zityo ezinyweza Allah okuba nti ali waggulu wa arshiye ziri mu bifo ebiwerera ddala 7 mu Qur'an aya neesimbayo ekigambo ekigamba wa huwa al-aliyyu al-kabir wa waggulu ennyo nga bwe tugambye eyeeyawudde ku bitonde bye atebenkedde waggulu wa arshiye ate al-kabiru ayi alladhi la akbaru minhu wala a'zamu minhu tabaraka wa ta'ala atayinayo munene wadde mugulumivu kumusinga ye subhanahu wa ta'ala thumma ذكر حديث أبي هريرة فقال في الصحيح oluvannyuma yazzaako hadisi ya Abi Hurayra era enyweza omulyango ogwo oluvannyuma lwa aya eyo n'agamba an Abi Hurayra radiyallahu anhu
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء الله bw'aba ayina ekiragiro kyonna kyalagidde eyo waggulu ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله الملائكة bakubaganya ebiwawaatiro byabwe olw'okwetoowaza n'okwekkakkanya kaannahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dhalika nga bawulira eddoboozi nga bw'owulira akade ke bakuba ku jjinja eriri amlas lyejjinja slate lye baba baasala ne bali enkanyankanya ne baliyooyoota omuntu bw'alikubako akade oba akajegere nga liyitako akajegere nga kagenda kakola eddoboozi nga terisirika kati bawulira nga bwawulira eddoboozi ly'akade nga bakakuba oba akajegere nga katambulira ku jinja oba ku mulembe gwaffe ng'ekyuma oli bwaba nga ayina akajegere kakiisaako nga kigenda kakola eddoboozi eryo yanfudhuhum dhalika nga Allah abalagira ebiragiro ebyo abiyisa mu bo bibeere nga bituuka gye binaagenda nga Allah alina kyayogedde bamalayika bazirika ne baba nga bavudde ku ntegeero eya bulijjo gye babadde bategeera olw'eddoboozi eryo olw'ekitiibwa kyalyo nga Allah ayogedde bamalayika okuva ku ggulu ery'omusanvu paka ku ggulu ery'oku nsi bamalayika bonna bagwa wansi ne bafeyitinga hatta idha fuzza an qulubihim okutuusa okuzirika okwo n'okufeyitinga lwekuva ku mitima gyabwe ne badda engulu nga Allah amaze okwogera bamala okudda engulu qaalu bagamba Jibriiru kubanga Jibriiru yesooka okudda engulu maadha qaala rabbukum omulezi wammwe agambye eki qaalu lhaqu makulu Jibriiru ebaddamu ne bagamba okusooka Allah ayogedde naye byayogedde bibadde bya mazima nabo ne baddamu ne bagamba mukama waffe ayogedde mazima wa huwa al-aliyyu al-kabir era ye waggulu ennyo omunene kati Allah bw'aba ayogedde bamalayika nga bamaze okudda engulu Jibriiru ababuulira Allah kyaba alagidde era obubaka nawwa gye bulaga Allah bw'aba ayisizza kati bamalayika ne butandika obubaka obwo okukka nga buva ku ggulu ne budda ku ggulu eddala bamalayika abali mu ggulu eddala ne babuweereza eriri wansi mu process eyo fayasma'uha mustariqu as-sam'i shaytaani ezibba ebyama zisobola okubaako message oba obubaka bwewulira shaytaani nebaako obubaka bwewulidde wa mustariqu as-sam'i hakadha ba'dhuha fawqa ba'dhin nga bwe twagamba shayatini ezigenda okubba ebyama zibeera zeerippye ku zinne waazo waggulu nga buli emu ejja yeerippa ku ginne waayo wasafahu Sufyaan ibn Uyayna bikaffihi Sufyaan ibn Uyayna yabalaza basahaba yali asomesa batabi'i ne atba tabi'ina yababuulira byali asomesa amakulu abayizi be yababuulira engeri shaytaani gye zijja nga zeerippa ku zinne waazo thumma yulqiha agamba nti faharrafaha wabaddada baina asaabi'ihi nga bwe twagamba yakyusa engalo ze n'abeera nga aziteekamu emiwaatwa bw'ati amakulu buli malayika manya buli shaytaani waggulu waayo wabeerayo endala ne waggulu waayo wabeerayo endala paka lwe zituuka eyo waggulu nga zijje zeepanze okuva ku nsi nga zigenze kuwuliriza biki Allah byayisizza bwe ziwuliriza
buli ewulidde kyewulidde n'ekiweereza ginne waayo egiri wansi. ثم يلقيها إلى الآخر ثم يلقيها الآخر إلى من تحته eri waggulu n'ekiweereza eri wansi hatta yulqiha ala lisani sahir au alkahin okutuusa shayatini ezo esembayo n'ekiwa ekigambo ekyo n'ekiteeka ku lulimi lw'omulaguzi oba omulogo. farubama adrakahu ashihab ekigambo lisani sahiri au alkahin nabbi si bw'atyo byayogera wabula rawi alhadisi ekyo yakyogera. amakulu nabbi asobola okuba yayogera kimu ku ebyo. kati eyo bagita shakku min arrawi, omwogezi wa hadisi alina okubuusabuusa, yagamba nabbi yagamba sahiru oba alkahiru, naye nabbi teyayogera byombi, yayogerako kimu. kati farubama adrakahu shihabu qabla an yulqiha, ebitawuliro bisobola okusisinkana shaitaani eyebbye ekigambo mu biyisiddwa nga tennaba kituusa ku ginne waayo. wa rubbama alqaaha qabla an yudrikaha, oba olumu esobola. wa rubba huna qad yufiidu attaqlid, olumu esobola okukola ki, osobola okukituusa. fayakdhibu maaha miata kadhiba, katono omulogo ekyo kyafunye ekituufu. era hadisi nga bwegenda okujja mu maaso, shaitaani kyezifunyeeyo ekituufu nezijja zikibuulira omulogo kiba kituufu era kiba kigenda kubeera nga bwe zakyogedde. shaitaani kyewulidde eri nga kiyisiddwa, senga ekituuseewo omulaguzi n'akyogera kikyo kiba kituufu era kigenda kubeerawo nga bw'aba akyogedde. naye oluvannyuma akirimbirako ebirimba ebirala nga 100. fayuqaalu, katulaba ne batandika okugamba alayisa kad qaala lana yawma kadha wa kadha, omusajja oyo teyatugamba luli kino ne kino ne bibeerawo, oba oliawo ne bino byayogera bituufu. naye ng'olwo ebirimbo byalimba ebirala 100 abizimbira ku kiri kyeyogera ekyali ekituufu. n'agamba nti fayusaddaku bitilka alkalima allati sumiat min assama, olwo nno n'alyoka atandika okukakasibwa nti yayogedde mazima olwakiri ekigambo ekimu ekyabadde ekituufu ekyawuliddwa waggulu nga Allah subhanahu wa ta'ala ayogera. shekhe kunyonyola hadithi eyo yagamba nti idha qada Allahu al-amra fi as-sama, ay amakulu idha takallama bi amri alladhi yuhi, Allah baba yogedde ekiragiro kyonna alladhi yuhihi ila jibrilu bima arada, Allah kyaba assizeri ali jibrilu mwebyo byaba ayagadde. kama sarraha bihi fi al-hadithi al-ati, nga bwe kyayogerwa kati mu hadisi ejja. wa kama rawahu Sa'id ibn Mansur, nga ne Sa'id ibn Mansur bwe yakirawa mu hadisi wa Abu Dawud ibn Jariri an ibn Mas'udi. hadisi ya ibn Mas'udi yagamba idha takallama Allahu bil wahyi, ekigambo takallama kye kiri makulu ga idha qada. amakulu idha takallama, Allah baba ayogedde bil wahyi n'obubaka bwonna bwaba yagadde. samia ahlul samawati, abali mu ggulu bamalayika amakulu bawulira salsalatin kajarri silsilati ala Safwan, bawulira eddoboozi nga bw'olaba eddoboozi ly'akade oba akajegere nga kakubibwa ku jjinja. warawa ibn abi hatim wa ibn marudawi an ibn abbas qala lamma awha aljabbaru ila muhammadin, ibn abbas yagamba nti Allah bwe yassa obubaka ku nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam, daa rasula min almalaika,
liyab'athahu bilwahyi. Allah owekitiibwa Al-Jabbar bwe yassa obubaka ku nabbi Muhammad yayita omubaka mu bamalayika liyab'athahu bilwahyi, abeere nga amutuma n'obubaka obwo. fasami'at almalaikatu sawta aljabbari, bamalayika ne bawulira eddoboozi ly'owekitiibwa omugulumivu. yatakallamu bilwahyi, ng'ayogera obubaka obwo abuwa Jibriilu, Jibriilu ebeere nga ebutwala eri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. falamma kashafa an qulubihim, bamalayika bwe baamala okudda engulu, emitima gyabwe ne giddamu ne gitereera. sa'alu amma qalahu Allah, babuuza Jibriilu Allah agambye eki. faqaalu alhaq, ne baddamu nti ayogedde mazima. wa alimu, era ne bamanya anna Allaha la yaqulu illa haq, Allah kyonna kyayogedde tayinza kwogera okuggyako mazima. buli kyonna Allah kyayogedde mazima. amakulu bategeezebwa kyayogedde ne bakitegeera nti agambibwa eki, ne bagamba gayogedde ge maki, ge mazima. qawluhu, mu hadisi mulimu ekigambo ekigamba ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا oba خضعانا, amalayika bakubaganya ebiwawaatiro byabwe olw'okwekkakkanya n'okwetoowaza liqawlihi ta'ala, olw'ebigambo bya Allah byabayogedde. qala alhafidhu, imamu alhafidhu yagamba khada'ana bifatahtaini min alkhudu'i, ekigambo ekyo kiri khada'ana nga kiva mu khudu' kukkakkana na kwetoowaza. wa fi riwaya bidhammi awwalihi, riwaya endala ekigambo ekyo kha eriko dhamma, ne bagamba khudu'ana. wa sukuni thaniya khudh, empereza eyokubiri sukuni khudh. wa huwa masdaru bimaana khadi'ina, nga bonna betoowaze bakkakkamu. kaannahu silsilatu ala Safwan, ng'eddoboozi liringa bw'owulira akajjegere, eddoboozi erivuga nga likubibwa ku jjinja. ay kaanna sawta almasmu'i silsilatun ala Safwanin wa huwa alhajaru alamlas, ejjinja eribeera nga bula amayinja ge basala ne baliwawula bulungi nnyo, nga bw'olikubako akadebooti oba n'olitambuzaako akajeregere kagenda kakola eddoboozi erireekaana. kaannahu silsilatun ala Safwan, wano waliwo kaannahu mas'alatu aqdiyya era mas'alatu aqdiyya, mas'ala ganzikiriza wano. kaannahu litashbihi, yakufaananya. kaannahu ya tashbihi eyo. singa tugamba Muhammadu kaannahu Zaidu, bimaana Muhammadun yushbihu Zaida, Muhammad afaanana nani? alinga Zaidi yennyini. kati ate ku Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, Allah talina kintu kyonna kimufaanana, era tetuyinza kumwefaananyiriza kintu kyonna. kati ate wano egamba kaannahu, Allah bw'aba ayogedde bamalayika bawulira. kaannahu silsilatun ala Safwan. ne Imamu Ahmad ekyo kibuuzo baakimubuuza ne bamugamba kaannahu dhamiru huna yarujiu ila madha, bw'aba Allah tisobola kufaananya bigambo bye ne tubifaananya ekitonde kyonna. ate wano afaananyiza eddoboozi ly'akajegere oba eryakade akakubibwa oba akayita akatambulira ku jjinja eriri amlas, nti liringa kaannahu, nga bawuliranga
kati wano dhamiru edda kuki bwe tugamba kaannahu nti eddoboozi nga liringa akajegere tuba tufaananyiza eddoboozi lya Allah eddoboozi lyakade oba eryakajegere wala yajuzu dhalika era Imaamu Ahmad yagamba ekyo kiba kikyamu oba ogudde mu nsobi gye baagwamu abafaanaganya ebitendo bya Allah ne babifaananya sifaati al-makhluqin ebitendo by'abatonde oba ogenze bamushabbahun wano haawe edda kuki bannanyini nzikiriza kati baluwa enywedde eteri yagamba kusamira lubaale kati wano tuba tuvuddewo nga toyongeddeyo waggulu abasoma enzikiriza bagenda balinnya mpola ne batuuka mu sifaati za Allah ne babagaana tashbih Allah temumufaananya kubanga yennyini yagamba laisa kamithlihi shay'un era waliwo omusajja eyayogerwako mu bitabo by'enzikiriza bitabo by'abaakulembera abalongoofu yasoma aya mu Qur'ani n'alaza walaqad khalaqna as-samawati wal-arda ma baynahuma fi 6 ayyamin wama massana min lughub yalaza omukolo engalo ziyalaza tezaddayo okukola zasigala bwe zityo kubanga yaga walaqad khalaqna as-samawati wal-arda wama baynahuma bweteweri fi 6 ayyamin wama massani min lughub suratu Qaf aya bweteweri wama massana min lughub neyirazaako walaqad khalaqna as-samawati wal-arda wama baynahuma fi 6 ayyamin wama massana min lughub idhan hatta ibn Uthaymin rahmatullahi ta'ala alayhi yalinga agaana omuntu okwesongamu nga senga abasoma ayati ezifaananako bwe zityo laqad khalaqna al-insana ngeeyo neyesongamu yagamba kiba kikyamu wakadhalika ne ahadisi ezirimu okulaga yageza ku hadisi egamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali agamba Aisha radhiyallahu anha ng'amubuulira ku mitima gy'abaddu n'amugamba qulubul ibadi bayna usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Ibn Uthaymin yagamba tokkirizibwa kulaga ngalo bbiri n'ogamba emitima gy'abaddu bayna usbu'aini min asabi'ir rahman giri mu ngalo ebbiri mu ngalo za Allah omusaasi. Tolaza ngalo bbiri, tolaza ngalo bbiri, oyinza okufuna ekizibu awo ngaasa okiraba. Kati wano kaannahu efaananya kya anil mushabbaha wal mushabbaha bihi ani wano hatta nakhruja min hadha al-dhaghti tuvemu aka katyabaga kaannahu kankuwe hadisi endala erimu al-mushabbaha wal mushabbaha bihi. innakum hadisi ya Jarir bin Abdillah al-Bajali mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba innakum satarawna rabbakum yawma al-qiyamah. innakum mazmamwe satarawna rabbakum mugenda kulaba mukama wammwe Allah yawma al-qiyamah kunaku lw'enkomero kama tarawna hadha al-qamar ngawe mulaba omwezi ogwo la tudammuna nga tewali asikiriza munne
innakum satarawna rabbakum yawma alqiyama, mugenda kulaba mukama wammwe Allah kama tarawna hadha alqamar, nga bwe mulaba omwezi ogwo. Wano ani gwe bafaananya ki kuki? Kye bafaananya? Eyo hadisi bagisharaha bulungi abamanyi, eyanguwa mangu okutegeeza kati ekiriwa. Naam. Embeera yefaananyiziddwa so si Allah. Naam. Omulala. Naam. المرعي هنا ليس هو المشبه بل الرؤية. سيشو المرعي بالمرعي سيوالي وجه الشبه، بل wano kibafaananya kulaba, okulaba kubafaananya. Tebafaananya Allah, nabbi teyafaananya Allah na mwezi nga bwe mulaba omwezi bwe mugenda okulaba Allah, wabula ru'ya, okulaba. Wajihu shaba iri ku ru'ya, okulaba kuno kwafaananya, okulaba kukulaba so si alabibwa nekyebalaba. Ekitegedde bulungi? Nabbi yafaananya okulaba kwa Allah, abantu bagenda mulaba okulaba ng'okulaba kwe balabamu ki, so si Allah gwakoze ki, so si Allah gwafaananyiza ku mwezi. Oba mukitegedde bulungi? Masala ganzikiriza abo. Tayib. Naam. Naam. Kadhannuka. Ma maana kadhannuka? Naam. Naam. Tayib. Mukyala some mukyala ne mumonde kyamakulu gafaanana naye omukyala yejja muligako kati ebintu ebyo bifaanana amakulu naye nga obwengiri bwabyo bwawukana. Naam. Idhan wano kyekituufu kaannahu الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ إلى السماع. amakulu okuwulira kwe muwuliramu, kwe bawuliramu eddoboozi eryo kufaanana ng'omuntu bw'awulira eddoboozi ly'akade. Okufaanaganya kuli ku biwulirwa ebibiri. Okiwulidde? Empulira gye bawuliramu so si eddoboozi nti liringa, wabula empulira gye bakola ki, gye bawuliramu ng'efaanana ng'omuntu bw'awulira ki, akade nga bakakuba ku jjinja bwe kityo. Nolwekyo tebafaananya ddoboozi lya Allah ku ddoboozi lyakaki, eryakade. Kirikirira? Wabula empulira gye baba baliwuliramu eddoboozi, empulira gyafaanaganya kaannahu, yani empulira gye baliwuliramu ng'efaanaganako ng'omuntu bw'awulira akaki, akade. Naam. Hadha huwa almuraadu, kyekyakitegeezebwa wano. Qawluhu yanfudhuhum dhalika huwa bifathi التحتية والسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة. ذلك أي القول ng'ekigambo ekyo akiteeka mu nkola mubo, akibalagira, akibagamba.
wadhamiru fi yanfudhuhum lilmalaika edda kuba malaika nga Allah abalagira kyaba abalagidde ay yanfudhu dhalika alqawlu almalaika ng'ekigambo ekyo Allah kibalagira malaika abagenda kiteeka mu nkola n'okukissa okukiweereza ay yukhlisu dhalika alqawlu wa yumdhi fihim hatta yafza'u minhu ekigambo ekyo Allah kiteeka mu bamalayika n'akibagamba ne bakiwulira okutuusa ne baba nga tebakyasobola nakuwanirira eddoboozi eryo ne libaleetera okukola ki okuzirika ng'akibagamba Allah nafidha qawlahu ekigambo kye nga akigamba bamalayika eddoboozi batuuka kuba nti tebakyasobola ddiwanirira ne babeera nga bafeitinga. Wa inda ibn Mardawayh min hadith ibn Abbas mu riwaya endala eya riwaya ibn Abbas yagamba fala yazalu ala ahli samai illa sa'iqu embeera eyo bamalayika tekiina wekituuka ku bamalayika abali mu ggulu okuggyako nga buli wekituuka ekyo ekigambo Allah kyabayogera sa'iqu bakola ki bazirika. Wa inda abi Dawuda wa ghayrihim marfu'a mu njogera endala mu hadisi ya abi Dawuda n'abalala bo bagamba idha takallama Allahu bil wahyi Allah baba ayina obubaka bwonna bwayogedde samia ahlu samai dunya salsala kajarri as-silsila ala as-safa fayas'aqun fala yazaruna kadhalika hatta ya'tiyahum jibrilu. Riwaya endala Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba ayogedde obubaka bwonna bw'aba ayogedde bamalayika bonna abali mu ggulu babubulira nga bulinga eddoboozi lye twayogedde ko obwedda samia ahlu sama bamalayika abali mu ggulu bonna bawulira eddoboozi eryo ne basigala nga balimu eyo embeera okutuusa Jibriiru lwajja n'ababuulira nti Allah subhanahu wa ta'ala agambye bw'ati inna Allaha idha takallama bil wahyi akhadha al malaikata ghashyun wa fi riwaya mu njogendera bamalayika bazirika idha sami'at al malaikatu kalamahu singa baba bawulidde ebigambo bya Allah sa'iqu wa fi riwaya sami'at al malaikatu kajarri as-silsila ala safwanin fasu'iqu fayas'uquna fa idha fuzza an qulubihim bamala okudda engulu qalu madha qala rabbuhum qalu al-haqq. Riwaya endala gye tuva okusoma idha takallama Allahu bil wahyi riwaya ya abi Dawuda mu hadisi ya ibn Abbas idha takallama Allahu bil wahyi Allah baba ina shayogedde mu bubaka samia ahlu dunya ahlu samai dunya bamalayika abali ku ggulu lino ery'okunsi erisooka bawulira Allah kyaba ayogedde salsalatan kajarri silsilati ala safa fayas'aquna fala yazaluna kadhalika basigalamu embeera hatta ya'tiyahum Jibrilu okutuusa Jibrilu lwabajjira hatta idha jaa Jibrilu fuzza an qulubihim olwebadda engulu okutya ne kubavaako fayaquluna ne bagamba madha qala rabbuka mukama wa agambye eki fayaqulu alhaq n'abagamba ayogedde mazima fayaquluna alhaq ne bagamba ayogedde mazima ayogedde mazima. Iyo hadisi ya Abdullah bin Mas'ud sahahahu Albani fi sahih al-Jami. Hatta idha fuzza an qulubihim okutuusa eki okukyali kubava ku mitima gyabwe taqaddama ma'nahu qawluhu qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq ay qalu qala Allahu al-haqq alimu anna Allah la yaqulu illa al-haqq
قوله فيسمعها مسترق السمع أي يسمع الكلمة التي قضاها الله ابن تواب نيودde bamalayika bawulira ebigambo Allah byabayogedde manya bashayatini ziwuliriza ebigambo nga malayika zibituuse eri zinnewazo wa humu shayatinu nga ze shayatinu yarukau ba'dhuha ba'dha nga ziba zebagadde ziriznye waggulu wa zinnewazo. Wa fi sahih al-Bukhari sahih al-Bukhari an Aisha radhiyallahu anha marfu'a inna al-malaika malaika ba Allah mazimba malaika ba Allah tanzilu fil inan bakola kibakka mu bire riwaya egamba al inan bye bire anan tanzilu fil anan bamalaika ba Allah bakka mu bire wa huwa as-sahab fatadhkuru al amra qudiya fi as-samaa bogera ekiragiro kyonna Allah kyabasazeewo bakyabalagidde mu ggulu fatastariqu ash-shayatinu as-sam'a shayatini zinezibba neziwuliriza fatuhihi ila al-kuhan ekigambo ekyo kyonna kyeziba ziwuliddeyo nekiziweereza shayatini ezikiweereza omulaguzi oba abalaguzi. Qawluhu wa mustariqu as-sam'u hakadha wasafahu Sufyanu bikaffihi ay wasafahu yazogera Sufyan rukuba ba'dihim fawqa ba'di wasafa rukuba ba'dihim fawqa ba'di yagambe ezimu zibera waggulu wazine wazo. Sufyan ayogerwako huwa ibn Uyayna Abu Muhammad al-Hilali al-Kufi thumma al-Makki thiqa hafidhu bimanyikidda faqihun imamun hujja mata sana yafa Sufyan ibn Uyayna 98 mu myaka ogw'ekyenda mu 8 1908 wa 100 98 wa 100 walahu 91 sana uyafira yali akona emyaka 9 mu gumu Sufyan ibn Uyayna mumanyi namige. Qawluhu faharrafaha biha'i muhmala والراء مشددة وفاء. قوله وبدد أي فرق يولى بين أصابعه وقت وينغروزين غابرزا. قوله فيسمع الكلمة يعني فيسمع مسترق السمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. شيطان ويقول ليش جامبو اتويرزيري وانسواجن وايو أي يسمع الفوقاني الكلمة إذن وقلوا زولي ليش جامبو فيلقيها إلى آخر تحته نيتشويرزي وانسي ثم يلقيها إلى من تحته بنو نتوى بنيو مرغانا تبسومانو كبما لا يوم كتابو حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قوله فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهاب هو النجم زمونين الذي يرمى به يزيكو بسوا. الشهاب المونين ينغا ونبغامبا evaka ekipapajjo nekuba shaytaani ebeerina ekyama kyetwala. Rubbama adrakahu shihabu almustariqa olumu ekitawulira ekyo kikuba shaytaani nekigisiŋŋaana. Wa hadha Sheikh yagamba mu ekyo yadullu mulimu okulaga ala anna arramya bishahab okubisa shayatini ezo n'ebitawuliro kana qabla al-mab'ath kwaliwo yani qabla al-bi'tha nga nabbi tanaba kutumibwa kwaliwo. Lima rawahu Ahmadu wa ghayruhu olw'obujulizi Imaamu Ahmadu bwe yalaga n'abalala owa hadisi wa siyaqi lahu siyaqi ya hadisi ya Imaamu Ahmad nga egamba من طريق معمر أنبأنا الزهري تنيمزة عن علي بن حسين قد جاكو علي بن حسين عن ابن عباس قال أغامبا كنا جلوسة تويت تدي في نفر من أصحابه
nga tulina abamu ku bayizi be. Qala Abdurrazzaq min al-Ansari, Abdurrazzaq n'agamba qala farumiya binajmin azim, emunyenye ennene nekasukwa nebaako kyekuba, fastanara, eggulu lyonna nerikola ki, neryaka. Ansooke ensome hadisi eno. Sahabi Abdullah ibn Abbas agamba akhbarana rajulu min ashabi nabi, omusajja omu yatugamba mba sahaba ba nabbi, min al ansari, yali ava mba ansari, agamba annahum bainama hum julusun laylata ma'a rasulillah, bali batudde ekiro kimu n'omubaka sallallahu alaihi wasallama, rumiya binajmin, emunyenye nevaako ekipapajjo oba emunyenye nekasukwa nga nene nnyo, fastanara, eggulu lyonna nerikola ekitangaala olw'emunyenye eyo eyali ekasukiddwa, oba ekipapajjo ekyagivaako nga kiina kyekigenda okukuba kyekitagitenga. Faqala lahum rasulullah, nabbi sallallahu alaihi wasallama kyeyava abagamba bwe yalaba nga eggulu lyonna lyase ne basahaba ne batunulayo, nabbi n'abagamba madha kuntum taquluna fil jahiliya, ekyo bwe mwakirabanga mu jahiliya mwagambanga mutya. Abaganda bagamba kibayita kibunoomu, akakasukawe kati ne kaaka. Abaganda bwe bakalaba bakola bati, tewali kye bakola, balinnya kagere, bakola bati asaba kyoyagala. Balaba kibunoomu mbaokola ki, osaba kyoyagala, era mbuwootemeza ku munno ye tasobola kukasanga. Gwe olukalaba saba busabi kikyo diiru nga tennakutuka. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yalaba emunyenye ng'ekubye eggulu lyonna ne lyaka, yabuuza basahaba ekyo ng'obusiraamu bwe bwali tebunabakujja, bwe mwakiraba nga mwakola nga mutya. Kaakati ne bamugamba nti madha kuntum taquluna fil jahiliya idha rumiya bimithli hadha, ekyo bwe kyakubwanga wa bukyakasukwanga bwe kityo mwayogeranga mutya mu jahiliya. Qalu, ne bamugamba Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'omubaka yamanyi. Kunna naqulu, fe twalinga tugamba wulida laylata rajulun azim wa mata rajulun azim, fe bwe twalabanga ekyo ng'eggulu kibunoomu akubye oba ayise, nga tugamba olwaleero waliwo omusajja namige azaaliddwa, oba waliwo omusajja namige afudde, waliwo omuzira liwo kabaka, waliwo omunene agenda okufa, oba waliwo omunene agenda okuzaalibwa. Ekyo kiranga. Wakadhalika n'emunyenye mabigaawo bagamba, oli yankubidde ono Sheikh Mutengo nga tukyamwana ku masjidi kusala Aisha, n'agamba omwezi ogulabye bwe gubikiddwa. Kakati okubikkibwa kw'omwezi oba enjuba okubikkibwa, era abo bakirabanga mu jahiliya nga obusiraamu tebunnaba kujja, baanonoozanga. Era kyobala n'omwana wa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam lwe yafa ayitibwani Ibrahim. Ekyo kyabaawo, nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kubasomesera n'abagamba enjuba n'omwezi bubonero mu bubonero bwa Allah, tebikwatagana lwa kufa kwa muntu yenna wadde bulamu bwa muntu yenna. Amakulu enjuba n'omwezi bwe bikwatagana, ekimu bwe kisiikiriza kinne waakyo, tebibeerawo nti biranga kufa kwa muntu. Baba baali bagamba olaba okufa kwa Ibrahimu n'omwezi gukoze eki, gukwataganye n'enjuba olw'okunakuwala olw'okufa kwa Ibrahimu. Kati nabbi n'abagamba enjuba n'omwezi obubonero mu bubonero bwa Allah butegeeza kubeerayo kwa Allah,
ebisinzibwa tebikwatagana lwa bulamu bwa muntu wadde kufa kwa muntu. Bwe muba mbirabye n'ayigiriza esswala esaalibwa. Kati ne bano bamugamba bwe twalabanga ng'ekitawuliro kina kye kikubye nga tugamba olwali waliwo omuntu ow'amaanyi agenda okukola ki? Okufa, waliwo omuntu ow'amaanyi agenda okuzaalibwa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabbi n'abagamba fa innaha la yurma biha limauti ahadin wala lihayatihi. Nabbi n'abagamba ekyo tekikubisibwa nakyo oba tekikasukibwa lwa kufa kwa muntu oba bulamu oba kuzaalibwa kwa muntu yenna. N'abagamba walakin rabbuna tabaraka wa ta'ala ismuhu idha qada amra. N'abagamba Allah ow'ekitiibwa bw'aba alina ekigambo kyonna kyayisizza waggulu eyo oba kyayogedde, sabbaha hamalatul arshi, bamalayika bonna abawaniridde arshi bamutendereza. Thumma sabbaha ahlu sama, oluvannyuma abali mu ggulu bonna ne bamutendereza Allah. Alladhina yalunahum, abaddirira bali bahamalatul arshi, hatta yabluga at-tasbihu ahla hadhihi as-samaa'i ad-dunya, okutuusa okutendereza kwa Allah lekutuuka ku bamalayika abali mu ggulu lino ery'oku nsi. Alladhina yalunahum hatta yabluga at-tasbihu ahla hadhihi as-samaa'i ad-dunya. Thumma qala alladhina yaluna hamalat al-arshi, oluvannyuma bali abaddiridde abawaniridde arshi ya Allah bagisitudde ne bagamba li hamalat al-arshi, nga bagamba bali abasitudde arshi ya Allah, madha qala rabbukum, mukama wammwe agambye atya? Fayukhbirunahum, ne bababuulira madha qala Allah kyayogedde. Qala agamba fayastakhbiruna wa huwa talabul khabar, ne babuuza ne bano amawulire agafaatagana ku byogeddwa. Ba'dhu ahli samawati ba'dha, nga abali mu ggulu lino babuuza bali n'abali mu lino babuuza bali. Hatta yabluga alkhabaru hadhihi as-samaa'i ad-dunya, kutuusa amawulire oba information Allah kyayogedde kituuka ku bali mu ggulu lino erisooka. Nabbi n'agamba nti fatakhtafu aljinnu sam'a, fatakhtafu wa huwa al-akhdhu bis-sur'a, wa huwa al-akhdhu bis-sur'a. Bamalayika amajinni ne gabba mu bwangu obw'ekitalo, ne gabaako kiganyakula ne gakifuna nga message ekyatambula awo. Bwe gamala okibba, fayaqdhifuuna ila awliyaihim, ne gakola ki? Fayakdhibuuna wa yaziduuna, ne gawa mikwano gyago mu bantu abalogo. Wayarumuuna bihi, ne bakola ki? Arramu wa huwa wekasuka. Fama jaa'u bihi ala wajhihi, ekyo kye bwe bagatwala gakasuukirirwa, amajini nga gatwala ekigambo kyonna kigabbi gakasuukirirwa n'ekyo. Kati nabbi abanyonyola ekyo nti amajini nga gatwala ekyo ekiba kiyisiddwa gakasuukirirwa nga tegannaba kituusa. N'agamba nti fama jaa'u bihi ala wajhihi fahuwa haqqu, kigaba gasobodde okutuusa nga bwe kibadde kiba kigenda kubeera mazima nga bwe kyayogeddwa. Walakinnahum, naye ekizibu kyabano abalaguzi, yakrifuuna fiihi wa yaziduuna, yani yakdhibuuna wa yaziduuna fiihi ma yuriduuna wa yughayiruuna, bongeramu kati hadise agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaba kibunoomu basahaba yababuuza, theni nabeera nga bamubuulira kyebakola mu jahiliya. Then nabbi n'abagamba wa yakhtufu aljinnu, amajinni gabbayo alkhatfu wa huwa alakhdhu bis-sur'a, kwata ekintu mu bwangu. Ne babeera nga amajinni gakasuukirwa ebitawuliro. Wa fi riwaya
lakinnahum yaziduna amajini ago gongeramu n'abalaguzi ne bongeramu wayakrifuna wayankusuna wayaziduna wayankusuna bongeramu ne bakendeeza ne balimbirako ebirimba ebirala. Qawluhu fayakdhibuna maaha 100 kadhiba ayi alkuhanu au as-sahir alkahinu au as-sahir wakadhiba bifathi alkaf wasukuni dhal almu'jama. Qawluhu fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadha wa kadha. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba omulaguzi bwayogerayo ekigambo kimu nga kibadde kya mazima, kakati abantu bayogereddemu ne bagamba nti omulundi guli teyatugamba kino ne kino ne kino ne bibeerawo, kati nga buli kyayogera bagamba kituufu nga bazimbira ku kiri ekimu kyokka ne batwala ebirimba 10 ebirala byonna byayogedde nga bifu. Qala al-musannifu wano yayogera ekigambo kikulu nnyo kikwatagana n'abantu abateeka mu ddiini ebigambo eby'obulimba n'ebitaliimu n'ebyobubuze. Faida yagijja ku bino shayatini zebibba ne zibireetera abalaguzi, bwe zimala obbiwa abalaguzi nga kimu kye kituufu then n'ayisaawo ebirala 10 nga byonna bifu. Kati abantu abateeka mu ddiini ebitali bituufu, abazuula mu ddiini, abateekawo amadhhabu agataliiyo, abateekawo ebigambo ebyobubuze, tolowooza mbu ebigambo byabwe byonna byonna bye boogera byonna 10 ku 10 byonna bibeera bifu. Nedda. Kati Sheikh wano faida yagireeta. Qala al-musannifu n'agamba wafiihi, mu kigambo ky'okuba nti shayitaani ereetera omulaguzi ekigambo kimu ekituufu n'alimbirako ebirala 10 nga si bituufu, wafiihi mu ekyo mulimu qabulu nufuusi lilbatil, emitima gy'abantu gikkiriza nnyo ebiki ebifu. Abantu bakkiriza nnyo ebiki ebifu, emyoyo gyakolebwa bwe gityo gikkiriza ebifu. N'agamba kaifa yataallakuna biwahidatin, beekwata batya ku kimu kyokka, wala ya'tabiruna bi100, ne batatunuulira biri ebirimba 10, wabula ne bagamba nti luli yatugamba kino nekikola ki nekibeera. Kati ne batwala ne bino 10 bya zaabalimba. Wafiihi, faida ey'okubiri yino gyagamba anna ash-shay'a idha kana fihi shay'un min al-haqqi fala yadullu ala annahu haqqu kullu. Okirabe ifaida ekyasinza okuba ey'ebbeeyi mu faida Sheikh ziyaleeta ku shara hadisi. Yagamba anna ash-shay'a idha kana fihi shay'un min al-haqqi, nti ekintu kyonna bwe kibeera nga mubaddemu amazima. Seka ayogedde khuzabaraati, ayogedde ebyekinabida, ayogedde ebyekisuufi, abyogedde ebyabikubuuliyina, ayogedde ebyaki, nga mulimu amazima mu byayogedde. Fala yadullu, ekintu kitegeeza ala annahu haqqu kullu, ti byonna byayogera maki mazima. Fakathiira, emirundi mingi, ma yulbasu oba ma yalbisu ahlu dhalali alhaqa bilbatil, emirundi mingi abantu abali ku bubuze batabiikiriza ebituufu mu bubuze. Ekitegedde baddira obubuze ne babwambazaako amazima. Aba n'ebigambo 30 byayogera, 30 ago ng'ebigambo 4 bituufu, kati ebigambo 26 nga byonna biki bifu. Kati naddira amazima gano ag'ebigambo 4 n'agambaza 2 byonna ebiki ebifu. Ng'era omuntu agamba nga kino yakyogera ate kituufu, n'oli Sekagundi yakyogera ate ali ku manhaji ntuufu, ne kino kituufu ne Sekagundi yakyogera ng'ali ku manhaji ntuufu. Kati bw'omala okugula bino 4
ng'aleeta olumbulege lw'ebifu 26 ng'omutima gwo gwekwata ku biri ebituufu ebimeka 4. kati wano olaba ekigambo kye nasembyayo Daruso yaggwa nakyogera oliseka naseka noseka omanyi ekigambo kye nasembyayo Daruso yaggwa akijjukira ani akimanyi kye nasembizaayo ddala ani akijjukira nagamba ndi bwe tuba n'ekiro z'embizi 10 ekiro z'ennyama 10 oli n'ateekamu kakwota k'embizi ennyama yonna eba ekoze eki eba efuuse haramu eba efuuse enkaafu okiraba idha ikhtalata alharamu bilhalal ghuliba janibu alharam idha ikhtalata alharam bilhalali oba idha ikhtalata alhalal ma alharami ekintu ekiri halali bwe kyetabula n'ekiri haramu ghuliba janibu alharam eshariya egamba tutwale ludda lwa haramu nti tebiriibwa embizi kiro ennyama kiro 10 kiramba ne bafumbiramu kakwota kiro k'embizi era ne mugaana okulya basiraamu mmwe nammwe kyemugaa kakwota kiro k'embizi supu wako asinga ekiro 10 supu azivaamu eddiini yaffe bwetyo bweri kasi omuntu omulaba ng'addira amazima ebiseera ebimu n'agatabiikirizaamu ebikyamu otwala sayidi ya bikyamu waliwo olunaku lumu lwenayogera ne mbagamba nti waliwo omuntu nga ne waaba yaziina nze azaaniye saagala giwuliriza ngamba zine mu kwazina muno yalitabukamu ekintu ekirala nvaawo mangu nengenda nsaalira ewala ng'abo abasinze entaana bakubuuliyina ne waaba yaziina azaaniye sigiriwuliriza simuwaayo ddakiika wakadhalika n'obutambi obwo obutambula ku masimu bwe mulaba kyekigambo kya Muhammad bin Sirini oba tatunakitegeera inna hadha al-ilma diinun eno irimu gye musoma yeddiini yennyini fanzuru amman ta'khudhuna diinakum mumale kwekenneenya ani gwe mujjako eddiini ya inna hadha al-ilma diinun eno irimu yennyini gy'osoma mu bitabo okutuula n'owuliriza akatambi koolaba eyo ddiini fanzuru amman ta'khudhuna diinakum mutunuulire mwetegereze mwekenneenya ani gwe mujjako eddiini yammwe ekyo kitegeeza nti si buli muntu nti asomwako ekyo abantu bangi tebaagala kiwulira era buli lwokyogera batankuuka ne beekyanga ne baagala okwejjamu engoye ne bwe munaaza ejjamu eno eddiini kyekyebbeeyi agla shay'in indana ekyebbeeyi kye tulina yeddiini yaffe bw'onoogamba nti tugijje ku buli mutakallimu buli ayogera tumuggyeko eddiini tetugenda tutuusa ddiini wa Allah era aliwo waseka gwe nalaba abuuza akati mmwe mugamba abantu ebigambo ebyo eddiini munaagisomesa mwekka ekapukyora munaatuukayo bw'ani yagaa nti Allah yatukalla ffe agenda kapukyora bye twogera bijja batuukako eddiini munaagisomesa mwekka naffe tugisomesa fekka naye omuntu kasita mumuzuula nga yukhlitu baina alhaqi walbatil abitabiikiriza wiiki namba asomesa birungi byereere mazima meereere manhaji then n'abafisizaayo obudakiika nga 4 bokka mu darusa eki n'ayisaawo ebifo ebyo bikumala okusenguka darasa nga kumbe ono yali atuvuga atutwala wano yali tasobola kikubawo olunaku lumu asooka batwala mpola mpola
ate inakubawo ekigambo nga kigambo nga tekiriyo mu Busiraamu ekyo. Oluusi asobola nokiwa omukaddima, asobola kiwa introduction, oba kino munakitwala mutya kyengenda okwogera naye kale kankyogere ab'emitima emiramu banakitegeera. Kati newoyagala wenyigirize weteeke mu b'emitima emiramu, kumbe kifu kyayagala okuteekamu. Nawe noyagala wenyigirize weteeke mu b'emitima emiramu, naye kanfanfube nkitegeere. Kumbe ogwo mukaddima gwakugula akuwa enguzi okigule okitegeere, naye nga kifu tekiriyo mu ddiini. Kankibagamba ab'emitima emiramu bajja kitegeera. Nawe nogala kambeere mu b'emitima emiki ne wenyigiriza ofube okukikola eki, kumbe ogenda kutwala obuzibu ogenda bufuna. Kati kikino Sheikh agambye si bigambo bya ssenjala, yegambye omusajja oyo kikulu naye n'agira bw'ati n'anyigiriza nnyo ensonga ezimu. Ebigambo biibino Seka yabyogera, agambye anna shay'a idha kana fihi shay'un min alhaqqi, ekintu kyonna bwe kibeeramu akapaati nga kamazima katuufu, fala yadullu ala annahu haqqu kullu, tekitegeeza nti ekyo kyonna bukolokolo kiki kituufu. Fakathira, emirundi mingi, ma yalbisu ahlu ldalal alhaqa bilbatil, emirundi mingi nnyo bannannyini bubuze baddira ebikyamu ne babyambaza ebituufu, ne babyambaza amazima, ne yeefuula alwanirira amazima, ne yeefuula alwanirira bannaffe, ne yeefuula alwanirira hikima, naye ng'addirira ekikyamu akyambazza ekituufu. Agamba ekiddirira liyakuuna aqbalu libatilihim, liyakuna aqbala libatilihim, gabeere gano amazima gayambazza nga yensonga ey'okukkiriza ebifu bye. Otegedde? Baddira ekikyamu ekituufu n'akyambaza ku kifu. Gwe kungula ogule kino ekituufu osobole okukkiriza amazihabu ge amafu. Ali mukolo si gwa Busiraamu, kati n'agutuuma okusaalira Nabbi. Tokiraba? Olaba erinnya lyagutuumye? Kati bw'agutuuma okusaalira Nabbi, kijja kwanguyira okola ki? Okukkiriza omukolo guno, kubanga agwambazza kusaalira ki? Ate naawe okusaalira Nabbi gwe tokwagala? Gwe toyagala kusaalira Nabbi? Omukolo mufu agutaddeko erinnya eddungi, gwe toyagala Nabbi? Okusaalira Nabbi kibi? Okuliisa emmere kibi? Aguyise kuliisa mmere. Olumbe alwisa edduwa mbi. Kati mwe temusabira bafu bammwe? Kyemugamba bakitammwe bali mu bbanga bazaalira bwereere, gwe tolumwa bakitaabo nga bali emagombe, teri abaweereza ku dduwa? Kati naawe olabanga bino byagamba bituufu, kumbe ye akugamba kirala. Kati Sheikh agambye ekintu kyonna tetukitwala bukolokolo. Tekitegeeza nti abantu aboogera ebifu tebali lwe boogera amazima. Abadan, haqqan, amazima bagoogera, ng'era mangi oluusi mu bigambo byabwe. Naye olumu lwe boogedde ebifu ebyo bitukyayisa ensomesa yaabwe, ne tugamba ne bw'aba ayogedde mazima tuligafuna awalala, naye ago yo katugeeresa ag'oyo tuligafuna awalala. Etumuleka nga ddala asomeseza mazima, asomesa swala, arukaanu za swala, shuruutu swala, wajibaati swala, akutta omuzindaalo. Nga ndi bisoma ku mulala ezo ntuufu zezo zayogedde, naye nazisoma awalala n'ozimulekera. N'omusajja ne bw'aba asomesa swala era totuulawo? Sijja kutuulawo. Nze mmanyi tya mu swala nga naayisaawo ekigambo ekirala. Arukaanu swala zayogedde zeezo, ne sikagundi zeyasomesa zeezo, naye nazifuna ku seeko omulala. Ng'ofuluma mpulampula ogenda obulaadi obuleetera wali mu kkubo ng'ono gundi ono oyo gugwa. Toleetera bulaadi wano omusajja asomesa arukaanu swala ovaawo, nvaawo. Ebinaddira oluvannyuma arukaanu swala nze mbimanyi, eddiini yange gye nkuuma. Obulaadi mbuleetera mu kkubo wali nga bwe ŋŋenda.
ajamwe muwalana asikuwalana Sheikh uno yayogedde sinze Sheikh yagambye ekintu kyonna bwe kiba ekituufu tekitegeeza nti tekibulamu kacyamu. Ebiseera ebisinga abantu abali ku bubuze baddira obubuze bwabwe ne babaako ebirungi ebituufu bibabwambaza. Ebituufu bino bireetera omuntu okukkiriza obubuze bwabwe. Wallahi ekigambo kikulu, ekigambo kya bbeeyi. Ebikyamu bino ebituufu bibambazizza ku bibi bifuuka ensonga ey'abantu okutwala obubuze bwabwe. Allah yabagamba wala talbisu alhaqqa bilbatil wa taktumu alhaqqa wa antum ta'lamun. Temuddiranga amazima ne mugambaza ku bifu ku bikyamu. Wa taktumu alhaqqa ne mukweka amazima wa antum ta'lamun nga namwe mukimanyidde ddala nti gali ge mazima. وفي هذا الاحاديث وفي هذه الاحاديث وحديث الشيخ زايوغد وما بعدها نزنا جور فنيما حديث يا سمعان يا النواس بن سمعان جوكجا وفي معناها نزفاننا اثبات علو الله تعالى ملimo okunyweza sifa yokuba nti Allah ali waggulu ala khalqihi ali waggulu w'ebitonde bye ala ma yaliku bijalalihi wa azamatihi mumbeere gwana ekitiibwa kye n'obugulumivu bwe okwawukanako n'abawakanya okubeera kwa Allah waggulu. Wa annahu ta'ala mulimu okunyweza mu hadisi eyo nti Allah wano hadisi ezo zinywezezaawo okuba nti Allah ali waggulu yesufa esooka zinywezaawo sifa ey'okubiri. Wa annahu ta'ala lam yazal mutakallima idha sha'a bikalamin yasma'uhu almalaikatu. Allah chayogera yesifa ey'okubiri. Lam yazal mutakallima, Allah asigalanga chayogera. Tukiriza nti Allah ayogera. Wa hadha qawlu ahli sunnati wal jamaa qatibatan. Ishi kigambo kya ahli sunnati wal jamaa bonna kye bagamba salafan wa khalafa, bali wedda n'abaliwo olwaleero bagamba Allah chayogera, ayogera nga bw'aba yagadde era n'ebyayogera bamalayika babiwulira. Khilafan lil asha'ira wal jahmiyya, okwawukanako n'enzikiza y'aba asha'ira, ba asha'ira ne ba jahmiyya, wa nufatul mu'tazila ne ba nufatu sifati ba mu'tazila. Fa iyyaka nkwewaza an taltafita ila ma zakharafahu ahlu at-ta'til, okwewaza ba ahlu at-ta'til be bawunda wunda. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. ba ahlu at-ta'til alladhina yu'attiluna sifati Allah, ila ba'attala sifati za Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo hadithi eno Sheikh yagireeta okunywezaawo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nti ayogera era waayogera ne bamalayika bafuna okutya n'ensisi okw'amaanyi okutegeeza nti ne bamalayika bitonde binafu mu maaso ga Allah, tebigwana kusinzibwa. Allah yekka ow'ekitiibwa wa waggulu ennyo yekka yaagwana okubeera ng'asinzibwa. Yeeyo maqsad ya Sheikh mu kuleeta hadithi zino mu mulyango guno. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد